ebiri mu Uganda mubiwulira. Ennaku zino waliwo okutyobola eddembe ly'obuntu, waliwo enkola ezze gye tuyinza okugamba yakusibira mu bbwa. Njagala obbaga nti enkola eno bannaffe si ntuufu. Ekinyiiza oba ekimalamu amaanyi ti abalina obuvunaanyizibwa tukuuma n'ebyaffe ate ab'amagye be bali mu nkola eno ey'okutyobola eddembe ly'obuntu. Tubasaba bannaffe mweddeko, kye mukola tekirina gwe kiyamba, tekirina gwe kigasa. Ate ekyennyuma ennyo ekimalamu amaanyi nga nzija mu bigambo by'omulamuzi eyawummula, omulamuzi Igoda Ntende bwe yali awummula yagamba abalamuzi banne n'abakuba ku nsolobotto nti mulemeddwa okutuukiriza emirimu gyammwe, muli mukyekubiira, muyige okubeera abayimirira ku nsonga. Twagala okugamba bannaffe abalamuzi ti ate naffe mwe abandituwadde obwenkanya oba mulamuzi munnammwe abagamba nti temwetengeredde, ffe tetuyinza muwakanya kuba nammwe temwamuwakanya. Mumanyi kye mumanyi, n'embeera gye tulimu esaana okuba nga etereera abantu ffenna, lino eggwanga lyaffe ffenna, tewali kitulwanya, tewali kikozesa. Buyinza bwa gavumenti okukwata omumenyi w'amateeka era tebawagala giyingirira. Naye kye tugamba omumenyi w'amateeka bamukwatire mu mateeka nga bwe galagira, kyakwatiddwa atwalibwe ku poliisi emanye nti ono baamututte, naye kikyamukwata omuntu ne mugenda ku poliisi ne bagamba ffe tetumanyi. Kati abalina ebyabwe bajja ne bakwata omuntu ne bamutta, tunaakiteeka kwani? Senga nammwe ate abalina otukuuma mukola bwe bityo. Kintu ekyo ndowooza nti si kituufu.